leta Michael. Kale tutuuse mu maka wano ewabadde amasasi abantu bangi kungobagira Jaja Iculi. Kale tutuuka Jaja Iculi wakubiddwa amasasi olunaku olwa leero. Mbeera yakazigizi nga bwinza ogenda mu maaso kubanga olaba naye tugeza kulaba nga tutuuka mu maaso eno tulabe ki ekigenda mu maaso. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Kitalo nnyo ekya Jaja Iculi okubanga asizza omuka ogw'enkomerero ng'asindiddwa amasasi olunaku olwaleero. Embeera bw'eti bw'eri, abakuumaddembe batusedde mu kitundu n'abantu abalala ab'enjawulo okulaba nga ate bakwasaganya embeera obukola okunoonyereza kw'enjawulo. Naye nga kyalo nnyo ekya Jaja Iculi okuba nga nnyuse obulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero. Mbeera ya kinyiikagobe oluvannyuma lw'okuba nti Ismail Access amaze okuba nga assa omuka ogw'enkomerero Jaja Iculi ono. Emmotoka ez'enjawulo zigenda mu maaso n'okuba nga zituuka mu kifo kino okulaba nti omulambo gukyaliwo wetwogerera essaawa zino, naye nga bageza kulaba nti bakwasaganya embeera paka ate omulambo we gunaggibwayo tugenda bba nga twongera bba updates zonna. So tukyali waka wano ewa mu kifo ewasindiddwa amasasi Ismail Access agamugye mu budde. Bamukubye amasasi olw'eggulo ng'agezaako kuba ng'atuuka waka waabula era emmotoka ekika kya drone gy'abadde nga atambuliramu era eno mwafiiridde. So Jaja Iculi tujja kulwawo nnyo nga tukyamunyikira era saba Mukama Katonda omwoyo gwabeere nga gulamuza kusa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Naye ng'embeera yo Ismail Access abadde blogger ate abadde president wa blogger wano zanga yaffe wano yandibanga emmotoka etuuka
kifo kino yegenda okuba nga egenderamu omubiri gw'omugenzi Jaja Iculi isima olaccess. Emmotoka kabangali ya poliisi tugira begezaako okuba nti esembera ewali drone omuli omwoyo omuli omubiri gw'omugenzi Jaja Iculi isima olaccess. So embeera bwetyo weeri n'emikwano gye egy'enjawulo nengerako ku omwami wa Dr. Kulthum omukulu Akram tumulengera wuyo waali n'emikwano gye emirala babuloga bonna baweddeyo olw'ensonga nti ono abadde yakulira ababuloga oba yakulembera association y'ababuloga mu ggwanga lino erya Uganda. So kibi nnyo kitalo ddala ekya Jaja Iculi isima olaccess. Gilavuzi zitandise okubeera nga zigabanibwa nga bw'oyinza okubeera ng'olaba era nga yalibanga essaawa esemberedde okuba nti omubiri gw'omugenzi gugenda kuba nga gugibwa mu kifo kino okuva mu drone yabadde atambuliramu then okuba nga bamuteekate mu kabangali bagenda obba nga bamutwalira. Musooke muddeyo ko waliwo mubadde katono tubasaba mwoyo mulungi si mu bubi musembereyo ko wali then kyakuwa ofe n'okufa. Emmotoka zigezaako kuba nga zituuka kabangali ku kabangali zituuka okulaba mu kifo wano bagiyita crime scene. Jaja Iculi waakubiddwa amasasi agamugye mu budde akawungezi ak'olunaku olwaleero. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Tugenda bba nga twongera okuwa buli kimu kyonna paka kutuuka kubeera nga aziikibwa munnange. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Jaja Iculi isima olaccess blogger bw'atyo bw'abadde nga annyuka oba essaawa ye esembeyo mu bulamu bw'akawungezi k'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omukaaga olunaku lwa 6 Munywanyi. Embeera ya kinyiikaggobe, embeera ya nnaku abakungu okuva mu bitongole by'ebyokwerinda n'ewalala bakyagenda mu maaso n'okuba nga ate batuuka mu kifo kino. Essaawa erabika nga esemberedde okulaba nga ate omwoyo gw'omugenzi omubiri gw'omugenzi erabba gugenda bba nga guteekebwa kabangali. Keetalo kakyalo wano eno gw'olengera mu nkofiira yandiba nga y'omu ku bafamire ba Jaja Iculi kati gwe tuyita omugenzi obudde buno. Emmotoka egenda kuba nga esembezebwa okulaba nga ate omubiri gw'omugenzi gugenda kuteekebwamu. Emmotoka ekika kya ambulensi eya poliisi erabika nga etuuka mu budde buno era ng'eno eteeberezebwa okuba nga yeya okutwala omubiri gw'omugenzi Jaja Iculi. Tukyali mu bitundu by'ekyanja wano waakubiddwa amasasi agamutiddewo olunaku olwaleero. So patrol rather ambulance ya poliisi erabika nga gezaako okuba nti esembera
kutuuka kino kyenye emmotoka ambulensi etuuka eya poliisi egenda okuteekebwamu omubiri gwa Jaja Iculi oba muyite Ismail Access abadde akulembera association y'ababloggers mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Omusajja ono tufuddeko akawungeezi ak'olunaku olw'omukaaga. So eno ambulance funeral van eya poliisi egenda okubeera ng'ate ekozesebwa okuba nti eteekebwamu omubiri gw'omugenzi Jaja Iculi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekiguddewo ekyokuba nti Jaja Iculi asse oba asizza omukka ogw'enkomerero nga bw'oyinza okuba nga olaba. And the way you love him, can we agree that you give some respect in good faith? Yes, it doesn't really make meaning. You are saying he's your friend. Please keep him as a friend, even in death. Okay? Yes, sir. And we block that. Supervise. Make an extended information so that they can't capture any what. So, and those of you who are here, can you extend? Can you extend the other side? Please. Please. And we are not pushing anyone. We are just saying, please extend. Okay? You, sir, with the camera, please. So embeera bwetyo bweri nga olunaku olwaleero Jaja Iculi ono asizza omukka ogw'enkomerero ng'akubiddwa amasasi ng'atuuka ewaka w'abeera mu mmotoka ey'ekika kya drone. Yubeke abasinga obungi bamanyi gy'abadde ng'atambuliramu, gy'abadde ng'agamba abantu nti nja okukonya drone yange eno mu ngeri y'okuba nti ey'olusaagiriro ng'asaagasaaga. Sajja afuna tujja kulwawo nnyo nga tukyamujjukira Jaja Iculi. Omusajja abadde avaayo n'ajja n'attaanya ensonga. So embeera bwetyo bweri. Abasirikale bangi ddala wano mu kifo we tuli ku levels ez'enjawulo. Olabawo abeebombola b'amagye, olabawo abantu ab'enjawulo, naye nga yo embeera bwetyo bweri. Embeera tewoomesa nakabulunnwanyi. Jaja Iculi tujja lwawo nnyo nga tukyamujjukira. Amaze okuba nga assa omukka ogw'enkomerero kati ze mbuyaga zikaze engoye tumuyita mugenzi. Mu kiseera kino obudde buno busemberedde okuva akawungeezi edda poliisi egeza kulaba ng'ekola okwekebejja ekifo kyonna nga kinukubwa nga n'embwa ezikongolusi zonna zireeteddwa. Ssaawa ziri 7 obudde buno, naye nga kati bagenda mu maaso n'okukola ekikolwa ekyokuteekamu omubiri gw'omugenzi ate babeere nga boolekera mu ddwaliro ndowooza ekkulu Mulago gye bagenda okuba nga ate bagukuumira paka ate olunaku olw'enkya. Puroguramu zonna zigenda mu maaso n'okuba nga zifuluma paka gy'agenda okubeera nga ate aziikibwa. Eddoboozi lyange Sonko Muhammad, tusinziira ku mukutu gwaffe ogwa Good Talent okuba nga tukuweereza. So bwe bityo bwe biri, naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun okuba nti musajja waffe Jaja Iculi avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ono abadde blogger, abadde akeera nga ku makya okuba nga ayogera ku nsonga ezibadde zitambula mu ggwanga. N'ayogera ku kino, n'ayogera ku kiri, n'ayogera ku kino, n'ayogera ku kiri. Omusajja abadde teerya ntama nga wadde abadde abagira sayidi ye yayero, naye ng'ate wabawo abakoze ensobi ate avaayo n'abeera nga azittaanya. Babloggers bwe bali wano bayitirivu nnyo nnyini ddala. Bannamawulire we bali bangi okuva ku mikutu egy'enjawulo, TV stations ez'enjawulo, empapula z'amawulire, radios n'ewalala wonna. So nga kalina z'olengera embakagulamuzi ezimu zaabadde agenda mu maaso n'okuba nga akola ki, n'okuba nga asula. So wano wennyini Jaja Iculi wasimbiddwa ebyasa ebimujje mu budde. Kinnyana Mpindi ne minisita we yakubibwa era ebyasa kumpi ono oyinza okumuyita neiba kuba bano babadde bali mu zooni y'emu. So
so embeera y'ombwetyo bwe tukyagenda mu maaso n'okuba nga tukuba byonna ebigenda mu maaso mu kifo kino. Erinnya lyange Ssengo Muhammad, omukutu Good Talent, kwe tusinziira mu kuba nga ate tukuba byonna ebigenda mu maaso.